Museveni ye talina nsonyi. Namulabye omusajja omukulu oyo bannange. Nga Kaguta amaaso gagamba banzibye NUP yaleese abayaaye ne bakuba abantu embugo n'ogamba Katonda wange. Musajja mukulu alina abaana. Bobi Wine kyaddaaki azzeemu Museveni bubi nnyo, abuuzizza lwaki Museveni takkiriza nti akuze n'alekeraawo okukola ebikolwa ebitajja mu myaka gye. Mumanyi ekisobola okufuuka singa tujjako ezo yunifoomu ezo. Zino yunifoomu Museveni wandisanyusanyiza ezikyakuumye bano abaana nga balina empisa. Zino yunifoomu zikyabakumye nga tebamayuse. Tujje tubagambe bazigyemu olunaku lumu. Banange wagenda azejjaamu. So I want to salute all of you. Bana mwakikoze mwebali nnyo, mwebalire ddala. Museveni ye talina nsonyi. Namulabye omusajja omukulu oyo bannange. Nga Kaguta amaaso gagamba banzibye NUP yaleese abayaaye ne bakuba abantu embugo n'ogamba Katonda wange. Musajja mukulu alina abaana n'abazukuluza n'abazukuluke. Tuyinza waliwo abaana b'ogamba nti oba oli ategere nga bw'ategera kubatono. NRM and the criminals that make up that group did not announce us because they wanted. No. Baaliteze mamba nga tebagala tu announcing. Basomba abantu okwetoloola Kampala yonna. In fact okwetoloola Buganda yonna. Nga bagala kujustifyinga bubbi bwabwe. So twagenda ku polling station nga bo bazze kubba akalulu. Museveni n'afuna baminisita be. Mumanyi Museveni mu baminisita be asinga obusiru gwasinga obupresida. Balamu. Tobola bayasindika bannabanja n'aleeta Amisa Kabanda n'aleeta Babalamu kuwabbo. N'omwana asinga okubeera n'empisa endi muffe tasobola kukola nabbanja oba Balamu oba Amisa Kabanda kyakola. Amisa Kabanda yajja nga yeesibye n'akakaya mukazi musiraamu ng'akola ebyobusengu mu sawumu. Mukazi akazanya ne pono. Balamu yeesewuunya kofu mumanyi. Amisa Kabanda okay, mumanyi etegeeraye naye twali mu sawumu for God's sake. Oye namanya mumumanyi. But that is what Museveni did in an election. That shameless old man. Jakoma okukadiwa, jakoma okugwamu ensonyi, jakoma okukadiwa, jakoma okubeera uncultured. Jakoma okukadiwa, jakoma okubeera mu myaka gy'ekitiibwa. Wakirawe ofisi y'eggwanga ekitiibwa gyewaaba gyali. Naye mu ebyo byonna abantu b'ekawempe mwawangula. Mwebale nnyo mwebale ddala baganda bange. Mwebale. Finally, basebo ne bannyabo. Njagala okuweereza buno obubaka regime ya Museveni. General Museveni and your regime, you've tried so much to turn us into beasts. You've tried so much to provoke us. We are proud that we've resisted going the nasty way. While the NUP is a non-violent group, we have said it many times that there will come a time when we can no longer hold on to the young people of Uganda who want to free themselves by any means necessary. So it is in your best interest to read the times and read them right. There's so many people that have shielded you from reality. They probably misinform you or you lie deliberately. But I'm here telling you on behalf of my great-grandparents and on behalf of my posterity, on behalf of those that are living and those that you've killed. And you should know that our lives don't stop with us being alive. That's why you keep being shocked. There's yet another radical coming up. You keep radicalizing us because we are products of your oppression. It is not too late for you to stop.
It is not too late for you to change. We don't want to mess up this country, but this country will be messed if you continue being messed. We love our country. We want the best for our country. And I know you and your lieutenants are listening. We don't fear you. You have failed to break us. You will never break us. We are indigenous people, and we are talking to you as indigenous people. We have every right to belong here. We have every right to enjoy the laws of this country, and the laws of this country protect us and give us a right to politically participate. Don't try to test the times. You cannot stop this. It is not too late for you to do the right thing, for you to respect your age, for you now. So we say this to go on record. While we are non-violent, you are every day poking violence from unknown people. We only have a few of them under our leadership, but there are so many young people in Uganda that want change, and they will get change with or without your clearance. Finally, we want to demand for the release of all our friends that have been arrested. Those that are missing, we want them, and we want them alive. We continue to demand for the freedom of our brothers Machete, who is in prison, Sheriff Kalanzi, and many others. We want them, and we want them now. Abana Uganda temulekerawo, temutya. Bana abantu batutya nnyo okusinga bwe tubatya. Temubatya kwane bwe munabatya temulina kye mugenda kukyusa. Mulabe bwe bayisa bannammwe eno buli omu bamuyisa bwe batyo. Ojja kulowooza nti kigenda kutuukako kansendeyo na bannamawulire bennyini. Tubeebaza omulimu gwe mukola. Tuwasate with you. But every bad thing comes with something good, at least a lesson. Let this show you that no one is safe, not even you. Not even when they use you. Naye bannamawulire abamu nga mmanyi nti bano bakolera regime. Naye nabo wembuya teyabataasizza, nabe emboko bazibakubye. So you're not safe. You're only safe in a free country. Unfortunately, banji ogenda balaba bajja bayita oba bayite babosi baabwe bababuzebuze oba batiisetiise oba bawe ekyo jammiro basirike. So do the right thing, stand on the right thing, side of history, and don't be used against oppressed people, because you are also oppressed. Basebo ne banyabo mundeke nve waggulu olunaku lwa leero, but before I conclude, I invited a friend of I invited a friend of mine. His name is Kaito. Alex Kaito Mufumbiro. Anti Oli Alex Waiswa. Katono Alex Kaito. I mean Kato. I tease him. Several signs of Kulava. Nele logo limpeleke. Moto mkulu genayagado kuita bamita Alex Waiswa Mufumbiro. Alex Waiswa Mufumbiro, where are you? Ladies and gentlemen, this man is a noble man. He's a great man. Sibo twagala okubaza Katonda olw'obulambo, twebaza Katonda nti yatulonda munatufula mikwano gyo, twebaza Katonda nti tulina olwaleero. Basibo ne bannyabo, today is Waiswa's birthday, and Nalongolo yazaala ddabo. Twagadde okukozesa olunaku luno okubaagaliza amazaalibwa, okubebaza omulimu gw'okola, n'okwebaza Kato olw'okugumiranga embooko. Sometimes embooko za Waiswa zigenda wa Kato. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twasabye Katonda akkirize tusaleko keeke